abavuzi olunaku lwali lwonna balumaze beegeza mu kisaawe ky'e Busiika mu kwetegekera empaka z'abamenywereza ddiga ez'omulundi ogw'omusanvu. Mu kwogera kwe ne WBS TV, Buliiki yakamala okuwangula engule y'abanywera emmotoka z'empaka n'endu omwaka 2015 agamba yagala kuwangula ngule ye y'omulundi ogw'okumin'ogumu mu ddigi. Plani yange nga wogambye yakutwala engule y'okusatu. Already twasirinze championship z'engule 2 mu championship 2 era mission yange yakutwala ey'okusatu. Asiimye engeri ekisaawe ky'e Busiika gye kyaddaabirizibwamu era agamba kyakubawa okuvuganya okw'amaanyi newankubadde enkuba eyinza okwonoona pulaani z'abavuzi. Obuserezi sibwagala nnyo naye nga enkuba weba etonye bo tujja buvuga tewali buzibu, y'ensonga lwaki ndi mukolera ddala training ndabe nti obuserezi tebunsumbuwa ku race weba enkuba etonye ku race. We have kind of the same track as in the international races like in Zimbabwe and Zambia, but otherwise I like it a lot. It's fun, big jumps, new things. It's changed completely. We're now going the opposite way compared to before. Tibawula obubonero 11 bwokka. Musayi Mutoma Simba Mpyata amalako mpaka za raundi y'omukaaga eggaluga oluvannyuma lw'okufuna obuvune yakyakulembedde omutenda gwa MX1 n'obubonero 310. Van Mpina yeegezezzaamu leero alwana kuwangula ngule ye esooka mu mutenda gwa MX1 era abasaba bamukkiriza okuddamu okuvuganya mu ddigi. I feel that if I ride like I usually do and I get back to fitness, I should be okay, I should win, but I need to concentrate, not do any mistakes. Olutalo olw'okulwanyisa obubonero teruli wakati wa Buliiki na Van Mpina bokka wabula ne mu mutendo emirala omuli ogwa MX2 nga guno okukulembeddwa Lester Buliiki ate ne mu Cissy 85 86 n'ataano. Mu ngeri emu Buliiki akabudde abawagizi b'omuzannyo gw'emmotoka z'empaka olw'obuwanguzi batuuseeko sizoni eno nga n'ebikujjuko bikoleddwa Busiika. Frank Serugo, WBS TV, Kampala.